I was prepared for days like this. Chovola bantu omuntu asobola okera ku machanga biwala bye ne Masaka ne bapanga wo mukazi nakuwayiriza ne bakumala eninga ne bakubiri toli. Omukazi talina kye yawayiriza. Honorable Nameere oyo omukazi talina kye yakuwayiriza. Omukazi byonna byayogedde bituufu. Ne kyamaani bulege ebitu byayogedde bituufu. Tewali akulwanisa. Honorable Nameere tewali akulwanisa. Gwe weerwanisa. Chusa buchusa mpisazo. Chusa attitude yo. Dekera o village excitement. Ebyo bero yogera president yankubira joli yakubira gwe weka. President yakubira buli minister. Ne Honorable Kasolo president yamukubira. But just you are excited. Ate Honorable Nameere na mawulire gakendeze. Reduce the news. Amawulire gagenda kukuba ekigo. Amawulire gagenda kukuba ekigo. Honorable Nameere kendeza amawulire. You can do your work without media. Okuva we bakulonda oli mawulire. Okuva bakulonda oli mawulire. Gwe banno bonna ba minister balaba bali mawulire. Ne wasasula ne ba TikTok. Ba TikTok abasasula batambule nawe intentionally bakutekeyo. Amawulire gabeko egakoma. Gwe kyo ekisanja kino kyonna ekyemyaka 5 ngenda kimala ko ngoli mawulire. Ekireso obuzibu mawulire kamera. Kati ero oli wano olimba. Ntolimba. Ngane baku degrading ngane bakola chi. Ate ncha nobera mu field. Okola mirimu jo. Okuna jana akulinda 3 hours bamugamba ali busy agenza wanagi. Nga you moving on because I was prepared. Eyampendula. Saabalwanye ya commissioning omulwanyu. Iye mutumi Kataina Gwaisi, he gave me that pep talk. That these days will come. That these young ambira what Tewali days musasura ababanja. Which days is oyogera ko Honorable? These days will come. Just pay ababanja. There are no days here. Naffe tuina abatubanja. We all have people who demand us money. Just pay people. These days, tewali what days? Days zezigano kwa ba minister ba nekitibwa. Just learn manners. Wana ne bona kola ne bakuwana batya. Mafia ate ko kutegekera. Ajja kute tewali mafia. Tewali mafia. Ne mafia ne ba mafia nabo banetu baweke ekitibwa. Awo mubye mwanye Masaka mafia yabaddewa. Mafia yabaga mutwale mwanye mulemeze sasula. Excuse us. Bulichi mu mafia tewabadde mafia ebye Masaka wa matu bibadde mu mafia. Just yomu yabadde tayagala sasula banne. There was no mafia anywhere. Singa byabadde mu mafia State House kotola yandi sasudde. Kati mafia chao. You are demanded the money. You are Kajaro gamba. Honorable Balamu ya mafia yabaddemu. Because that's what Honorable Nameere you are saying. It's Nameere you are like saying. Minister muno Balamu ya yabadde mafia. Kubanga oli wano ga mbwe bitu yabaddemu mafia. Tewabadde mafia. Twagala wano kuwayiriza abantu. Neba mafia nabo tubaweeko respect. Gekero rusinga ayita mbata asoma mu bategerekeka mu batategerekeka acha kutegekera. And those days were what? Ukapegwe twagenze Masaka eyo mu district. Waliwo omane MP bakwa kati bo bambi baba lucky zate okay chitunji naye ate kibi nze luck ate oba miss luck jenyinamu kyatenze already the public figure. Kati gulo twagenze eyo nga waliwo MP weri Honorable Kityo nga ina a very notorious land grabber yeweri oli gwe nkonyumiriza. You have the coffee story. Lero well baba wadde million 153 esemba bulaawo abantu 14 ne basubiza okubeera nti ne security bagenda jibawa nga bakomawo e Masaka wano. What is the exact story? Yeah, because we've seen the lady. Eyo na interview na Honorable Nameere je wakoze ne kasuku yabadde damage control. It was just a damage control.
Honorable Nameere, you are trying to do damage control. Your interview was in Nekasuku. It wasn't necessary. Speak, then the intervention of the president through the State House controller, and everything seems to point to you. I don't know when Nakulabi, what watch misrepresenting. I saw one of your clips no gamba. President Museveni atasiza Nameere ababadde bamubanje mwanya abasasudde. That was absolutely wrong. Yes, tanansa sulira ko banja wanga nabadde sibanjibwa. Okuverera nga ndi senior presidential advisor mbadde ngabe mwanya. Ereze mwanya eziri in question mu mboozi eno. Tebazi wanze. Nze nalobinga nasaba president mwanya. Kati wachi bano bo bagamba omuntu gwe nali ngenze naye nagende mukalulu natwaliranga president abantu abenjawulo yantumanga abantu abenjawulo kati chairman we naale moyo bulegeya nansaba tukono wobo ogenda nange ntwalake wa mukulembeze w'eggwanga nyina byenjagala omunnyonnyola mu which I did. Chairman yasaba kuba namulabye ng'agamba mbo oliga ye yafa mwami kati ate Nameere okumanya oli muzibu ate chairman wabadde omwegaana. Wano Nameere ogamba ati chairman Bulege yagwa mutwali wa president. Ate wabadde omwegaana ati tomumanyi. Ekitegeeza chairman Bulege yabyayogedde bituufu. Because it was acceptance that chairman Bulege yomumanyi. Nameere what the problem now. Here you are saying nti chairman Bulege yagwe wa masitwa n'omutwali wa president. Gwa mugwaga mati gwe wa lobbying mwanyi. You are the lobbyist of the coffee. Ato gamba to bimanyi. Nameere please don't confuse us. Ogamba problem ye mwanyi tojimanyi tojirimu. Choka wano mu story yo tugamba. Chairman Bulege gwe wa mutwali wa president. Era gwe wa lobbying mwanyi. Karate at the same time noga ate to bimanyi. No. Nameere to confusing. Next time learn to say the truth. Nameere omulundi omulala yigo kwogera ku mazima. Because story no nagwaje confusing nze. Okutuuka waweeri. You said chairman Bulege yatomumanyi. You said abe mwanyi tobamanyi. Wano mu story gye wakoze ne Kasuku otugamba bwate gwe watwala chairman Bulege wa president era gwe wa lobbying mwanyi. It means obimanyi. Nange. Kalangwa yayogera naye ate bo be bakuteeka ko kulisa ebya Kalangwa byali bya Moroto. These pictures are on my online platforms. Ebya Kalangwa byali bya Moroto October nzo kumutwala njogera ku November enakasel era ka meeting kali katono nnyo abantu nga batano ate nga fena tuli bakyala nga tuli ba flag bearers. He will not speak the truth because si muntu ali truthful. Nagambye ekyenjawulo nti nze ndi public figure. So nzemba manyikidwa my story, my way of life, my character naye kati ngoyo kati nchitegedde chairman Bulege yatwalako Honorable Nameere wa president Moroto mu October ne Nameere naye natwala chairman Bulege wa president mu November ekitegeeza chairman Bulege ne Nameere babadde ba mikwano. Okay, now I have understood where the problem is. I think chairman Bulege and Nameere were once good friends. Because everyone has ever taken the other to the president. Wabula simanyi nkwatagana ya chairman Bulege and Nameere yali ekomawa. Because we might be when it was a deep relationship. Kubanga chindabikira chairman Bulege kunyirira janyirira. Ne Honorable Nameere they were once good friends. Awo. Nze nakirabye ddango omuntu omukulu gamba haleluya. Nze story no njagiba temera. There is something ekitategerekeka between chairman Bulege and Nameere. Because wano Nameere akugambye nti chairman Bulege ya mutwale wa president Moroto mu state lodge Moroto. President ozali Moroto mu October. Chairman Bulege yatwala Nameere. Mbwatene Nameere naye namutwala mu November mu state house nakasero. Alhamdulillah. Hallelujah. Nzenga omuntu omukulu nkitegedde. I know where the problem is. Chairman Bulege and Nameere balayika bafuna obutakkaanya. They had
a strong relationship. There is something hidden. Waliwo ekitali kituufu wakati wa Chairman Bulegeya ne Nameere. Because abantu abetwalako mu State House emirundi ebiri nga buli omu atwala munne batuuka batya okuyomba. Buli omu nga tamanyi munne. There is something fishy that I'm yet to find out. Nga investigative journalist. Munyongere mu amata. Nja kunoonyereza ntuuke ku bottom of this story. Nze nga akola investigative journalism. Waliwo. Because ulira wano Nameere bwagamba. Abantu tebamumpesi banjibwa. Okuverera nga ndi senior presidential advisor mbadde nga bemwanyi. Ereze mwanyi. Eziri in question mu mboozi eno. Tebazi wanze. Nze nalobi nga nasaba president mwanyi. Nameere agamba ebyemwanyi tabimanyi kyokka wano yagambu ye yalobinga emwanyi. Nebane tetuli ku basiru. Ye Nameere agamba nti ebyemwanyi tabimanyi. At the same time she's saying she's the one who robbed the mwanyi. Nameere ayina ekikyamu. There's something wrong with him. Bible azza. Ange mbadde nkyatema bya mwanyi nojja Era nange bwe mpulidde ensonga eyo ne ngamba kansooke nzijewo eddakiika nga 2 nziruke. Yes. Junior mbadde nkusaba nnyo oli muganda wange. Ensonga y'olutalo olwo osooka onywewo kasoda mbuuza lwaki. Omanyi lwaki kigambye? Lwaki? Mu nnaku ntono nnyo ogenda kulya ebigambo byo. Junior waliwo kakakuuni akali mu kkuba Nameere. Okikkiriza oba tokikkiriza? Tewali alwanisa Nameere. Ya Katonda. Wanji? Nze amazima gajja kunzisa. Ogambye eki tetuwulidde? Waliwo ki? Waliwo kakakuuni akali mu kkuba Nameere obutadda mu lishafo. Waliwo omuvubuka oyo ssentebe wa NRM mu Masaka. Bulegeya. Bulegeya alina Aruna Kasolo. Bino byogera open. Bali mu kkuba Nameere kulaba nti bamufulumya. Bulegeya ali sponsored. Era Bulegeya kubira masimu nakufira. Soko jeka abakubira. Omuntu akubira amasimu nakufiirako. Muwe mule nze mbawe mula. Omujjeko emirundi 2-3 akyakuba masimu. Muwe mule nze bw'okuba esiba emirundi 2 nga nkuwe mula. Kugambo. Nakowa. Okiwulira Plaza mbadde kyakugamba. Ani nani? Kakati gwe oyo muvubuka Bulegeya. Wana le Aruna Kasolo. Kati omanyi kye bayita mafia within the state. Kati muruno olutalo balamuje party gyali mu kuzannya ku Nameere minisita wonne. Balamazanya party ki? Balamu naye ali mu kulwanisa Nameere. Ukutidde azanya sympathy naye nga ataakuba. Kyogamba Honorable Balamu naye alwanisa Honorable Nameere. Yamukubye dda. Nkuwe example. Junior nkuwe. Yogera. Junior bwe bukeera ku makya. Ng'oli minister gwa cabinet minister. Nganze state minister. Mu butuufu ensonga gy'omanyi nti munnange eyinza omwononera erinnya ng'ate okimanyi limu malisi. Lwaki ne okuba kumuwa ssimu ogimuweera mu kamera? Balamu buli ssimu gy'akubira bakulu banne agibakubira mu kamera.
Era bw'omanya ati kale Nameere ayina ensobi eno oyina gisolo vingira ne kasolo mu kamera logic oyo taata we yatuyigiriza ekyo ongamba Junior bwe manga ndi mukulinya mukawogo ko muganda wangu mbusa ayogera page yamwe bantu nagikolera bantu eno page ya buli muntu buli omwe ayogere esawe gwe webuuzeemu Nameere we yali tannabeera minisita bino ebintu tebyaliyo we biba bituufu tebyaliyo kati kubuuzeeyo ekibuuzo mbuuza omukazi kituufu yabadde abanja emwanyi oba abadde tabanja yazibanjiriza kadaala kyekubuuza ky'obonziramu yes kituufu omukyalo oyo yabadde abanja oba abadde tabanja yali tabanja kati state house control ate yasasudde waaki nga tabanja ati nakugambye ku ground omuvubuka gwe bayita Bulegeyo nze mumanyi bulungi twemanyi bali abana ba mafia Bulegeya ya muntu nziremu ekibuuzo kyenkubuuzizza jalo kiziremu tuliida kiddemu state house lwaki yasasudde omukyala nga tabanja bagitomeza buli lunaku state house bagitomeza buli lunaku bagitomeza gwe tolabanga ko yali aguzeeko emmese za miliyoni 8 n'agamba state house buli mmese ya miliyoni 8 tokirabangako tokiwulirangako mu Uganda muno mwotuwangalira nze tuulidde ndaba gye mulaga mwagala teeka Balamu mu nonsensi wammwe nedda Balamu simuteka mu nonsensi tumuwa ekitiibwa naye omuzannyo agulimu kyogamba Balamu ali mu kuba Nameere nakugamba olunaku lwe appointinga Balamu ne Nameere ensi yasanyuka naye ne mbagamba ati bagenda kufundikira beekyaye bubi nnyo ati Balamu ye munyoro omutuufu nti yalina kushayininga omu baali bamanye ebya Nameere bigenda kuggwera wali ku drone era bayekanga nnyo Nameere okumuteeka kuba minisita njagala oddeyo olabe ka video ka President Museveni ng'ali Kololo awaana Balamu ne Nameere okubateeka mu ministry y'emu bw'oba omanyi okusoma face otunire face ya Balamu muba kuba Nameere Balamu mwali 10 ku kinakyo era azanya loolo nnene naye lwakuba engeri gy'agizannyamu atali mugezi tasobola kipiikinga nze kubuuzizza njagala olabe ku stage omukyala we baamuleeta agamba nti Nameere yamubba Balamu yakwata omuzindalo okakasa by'oyogera osobola okubiddamu tetwagala owayirize honorable kwegamba ng'omuwulira ali mu kutabula akanzaali mu nnyamaati kanogere ddala okitegeera n'atakomaawo honorable Kasolo akubidde Balamu essimu okukwata essimu olina kumala gamba mwana wa kamera nkwata honorable Kasolo muwa Nameere kitegeeza Balamu busobola okukeera ku makya President Museveni n'amukubira essimu n'amugamba nti nkwata President yuno ankubidde mala okutegeeza Junior tuulidda tewali alwanisa Nameere tewali mafia alwanisa Nameere ekyo kyosaagala nakulira muntu yerimba Nameere alina kukyusa mu mpisa ze Balamu yagezaako okuprotectinga Nameere ne ku stage awo Balamu yagezaako ng'abuzaabuza omukazi Balamu n'amasimu ge yakuba okubiteeka mu kamera yali ayagala ensonga eneggwe Balamu amasimu gonna gaakuba agateeka mu kamera omanyi lwaki for accountability purposes Balamu tayagala kukeera nkya mumuteeke mu nonsensi wammwe kyobula Balamu ye buli kimu akikolera mu kamera because is a clean man Balamu talina kyakweka era ne meeting eyo gye baatuulamu Honorable Nameere Chairman Bulegeya Balamu yali agobyemu ab'amawulire njagala obuuze ngagala protectinga Nameere
Nameere yennyini ye yagamba abamawulire babeeremu. By the way, mu nsonga eno yonna Balamu abadde aprotectinga Nameere. Balamu n'okkubira State House controller tulida. Walalabyeko omuntu abanja miliyoni 2 ne bazimuwa mu kiro kimu. Omanya abantu ababanja gavumenti gwe. Ne Balamu olwakuba essimu mu State House. N'ateekako State House controller mu loud. You can imagine. Obwerufu Balamu bwayina. Balamu n'agamba State House controller mbadde nkusaba. It was even Balamu ye yasaba State House controller asasule sente. Yamugamba mbadde nkusaba abantu bano basasule. State House controller n'amugamba I'm going to do it tomorrow. Omanyi relationship Balamu gyalina ne State House controller. Balamu mwita wa bulijjo. Omanyi enkwatagana Balamu gyalina n'aba State House. Man, Balamu si wa bulijjo. Oyo omukyala yasasuddwa lwa Balamu. Balamu bwayingira mu kintu kigguka. Because abali mu government bamanyi Balamu yani. Mu government eddako Balamu mwali. Ekyo kikubulira wano tulido oba badde tokibayika kitegeere. Balamu will be a vice president of this country. I have said it here. Oli nzijukira mu government eddake ya General Muhoozi. Balamu yomu kuba candidate abagenda okubeera ba vice presidents. You tell me. Balamu talina budde obwo bwakulwanira mwanyi. Ebirooto bya Balamu binene. Nameere yalina okwetereeza. Oba omukazi abanja nga yabawe mwanyi. Lwaki Nameere yabadde yeegaana? Nameere yabadde yeegaana. Omukazi tamumanyi. Kyokka Balamu lwamaze osasula kati ate Nameere avuddeyo atugamba mbu omukazi amumanyi. Nameere akomye obuyaaye. Obwo buyaaye. State House yakkiriza. State House accepted. Nti omukazi emumanyi era abanja. Ne chairman Bulegeya abanja. Era Balamu wawulidde we yayogedde. Yage ne chairman Bulegeya waliwo ebbanja lyabanja. Abantu basaplying emwanyi. Singa babadde baffe State House yandi basasudde. Nameere si minister so se tulabye banji. Tulabye kuba honorable Nantaba. Abakubiranga president buli we bagalidde. Nameere saagala afuuke honorable Nantaba. Just Nameere akendeeza amalala.